tikitoka omulala Yesse tikitoka omulala mu ggwanga lyaffe erya Uganda Yesse naye nga ensonga lwaki Yesse Mukwano nsonga za mutima ze zamuleetedde okwetta. So oluvannyuma lwa mwana muwala oyo okwetta ayitibwa Master of Tears, ebintu ebipya bigenze bijja nga bizuuka, tutandise okumanya ensonga eyaviiriddeko omwana muwala ono okwetta. Abamu nga bagamba bw'oba otuuse ku siini mwana muwala ono we yafiiridde kiraga nti waliwo omuntu eyamuyambyeko okufa. Bw'oba seekyo nga waliwo eyamusse ye ne yeekolera crime scene eyiye. Naye ate nga ebiva mu bantu ba bulijjo ng'ab'eŋŋanda mikwano gye bagamba ono kennyini ye Yesse, anti ne we bamusanze afiiridde waabadde wanjawulo. Sigamba nti oba yettidde waabwe waka, sigamba nti oba yettidde mu kkubo, sigamba nti oba yawalampye ku bizimbe ne yetta, nedda. Ono Yesse mu ngeri endala, ekyaleetedde abantu okulowooza nti waliwo omuntu eyamuyambyeko okwetta, kubanga era n'engeri gye twalabyemu omulambo bwe gwabadde gwebase nga gulaga ng'omuteeketeeko, oba ab'amateeka basoose kujja ne bagujjayo ne baguteekaawo, oba olabye akatambi naffe tetumanyi. Naye ng'ate era ayinza okunnyonnyola ebyo, ayinza okuba nga bayinza kuba b'amateeka nga bamaze okufuna postmortem. Yenze Shila Adita obutambi nga buno eno tubuteekawo wano eno nga tubuteerawo mmwe mutwegatteko, tuyige wamu naffe, twejjukanye, twekansolinge, twebuulirire. Era naawe tukusaba okomentinge nti mu comments z'omwo mulimu abantu abalala bojja okukyusa obulamu. Kati nga kana akatambi k'engendo bateerawo ak'okubiri nga mwana muwala MUNA256 mukyala wa Derek wa radio nga ye akugamba nti afunye abantu bangi nnyo abajja mu kabokisi ke nga bamusaba obuyambi, era nga bamutegeeza nabo baagala kukola ekikolwa ono kye yakoze ekyokwetta. Kaakati kyembuuza igwe kino okyogerako kibeera omu ku abo asobola okukyusa obulamu bw'omuntu. Katugereko mu katambi ka Muna tukawulirize ate era tukomewo. Waliwo omuwala yazze n'agamba mbu RIP Mukwano naye gy'oli gyenzija, ng'alinga agamba nti oli kye yakoze naye ali willing okikola obulamu abukooye. Waliwo gayo yazze n'awandika n'agamba bannange nange wabe wankeberako ne nange siri bulungi. Waliwo nze ntera okufuna abantu bajja in my inbox ne bangamba Muna, I'm so sorry to disturb you but I just need one word from you. Kuba nze mpulira, I've tried each and everything naye ebintu biganye, mpulira nkooye Muna, mpulira nkooye. Kwegamba abantu bali so depressed. Naye bamikwano, taking your lives won't be a solution. Obulamu kintu kya bbeeyi, woobutwala kati so what happens gy'olaga omanyiiyo. Tewetta lwa mbeera gy'oyitamu kubanga buli muntu alina embeera gy'anyigirizibwa gy'ayitamu. Bw'oyinza okuba oli eyo nga weegomba, kati oyinza oba oli eyo naye nga weegomba Muna, olw'okuba Muna ali bulungi, ali bweru. Mukwano tomanyi kiki kyempitamu eno, naye abantu babalabanga ku social media mweyagala, mukola bino na bino na bino, balowooza muli bulungi. Naye nga abantu balina embeera gye banyigirizibwa, si ggwe wekka. Just keep hopes high, olinde Mukama bw'anakolera something in your life. Kubanga Katonda yatutonda balina plans gye tuli. Katonda yatutonda balina ebyatutegekera byabagenda okutukolera mu bulamu bwaffe. Kati mulinde, wait for your turn other than taking your life olw'okubanga oli depressed. Let me give an example. Nze kenyine manyi whenever I come out okwogera such words, I always give myself as an example. Nze buli wembeera mu mbeera enyigirizibwa yonna ngenda ne ngamba Mukama wampisa e Saudi nga I was a stranger mu nyumba y'abantu. Nze gwe mulaba wano nagwisako omwana w'omuwarabu, omwana omuto, bano babya bayiga okuwaavula mu buno obugaali bw'abaana. Omwana yava ku madaala n'agwa paka wansi nga mu nnyumba tulimu nze ne bebe. Naye natya, naye Mukama yakulinga that situation kuba nali manyi it's going to be worse. Naye Katonda yampisaawo. Kati ate tegwali mulundi gumu, gyali emirundi ebiri. Neera kya happening ogwasooka ne kiddamu ne kya happening ogwokubiri, but era still Katonda n'akola kyo n'akimpisaamu. Ono we nali e Dubai,
waliwo time when natuka nga sirina mulimu ate nga sirina hope efuna mulimu okitegeera cause balemera my passport bye nali nkolera balemera my passport nga bagala my ticket ebalaga nti nzira Uganda as if be bali bandeese that there is no way I can get a job sirina wensula bali bansuza busuza naye nga abantu bandaba ku social media nga balowooza ndi okay abantu bambalaba ku social media siwe babeera mu bulamu bwabwe teweegomba abantu otuuka okubeera obulamu bwo obeerawo nga weegomba weevuma lwaki nze ndi bwe nti mukwano nga bw'obalaba ku social media siwe bali abantu balina embeera gye bayitamu naye nga tebagenda kujja wano bagikubuulire kati just know nti no you're not alone just keep hopes high osabe mukama other than taking your lives nawe namwe nabaddeyo ne muyogera bannammwe lwaki tozaala simanya zaala biki katonda atuwa yatujjako nze nina omukyala gwe mmanyi omukyala oyo yalina alongo ng'alina abaana abo 2 alina n'abalala 2 so ng'alina abaana 4 right now wenjogerera talinaawo yadde n'omu kati gweoyinza okudda eyo ne weevuma n'okaaba olw'okubanga mukama tannakuwa mwana neobeera mu mbeera eri depresi tugeze obadde n'omusajja akukanda omwana omutaddeko obudde bwo emyaka gigenze waliwo mukama be yawa abaana namala n'ababajjako okitegeera kati vumitiriza obulamu bw'oyo omuzadde naawe obulamu bwo abantu balina ennaku ku mitima si gwe weka ali kuyitamu eyo embeera just beeraawo understand your situation ogambe leero ndidde waliwo ali ku street atalina kyakulya ndi mulamu njagala kwetta waliwo ali ku oxygen afighting okuba omulamu oli mulamu oli bulungi just omusajja yakusumbuwa akumazeeko emirembe like omwagala nnyo kubanga nawulidde mbu omuwala Yesse lwalaavu kati otadde otyo mulekawo omanyi whenever you're with someone for a long time oba olina fear y'okumulekawo ng'olowooza you can't survive without that person naye ate nga you can survive okitegeera kubanga waliyo abatabalina naye weebali understand your situation omanye si gwe wekka alimu eyo embeera abantu bangi abali mu mbeera ey'okunyigirizibwa oli nga wakulaga obulamu bwe ku social media si we living in normal life. This social media life is very different from normal life. Understand your situation omanye nti ate wali mu worse situation than yours. Kuba goyinza okuba ofunye ekyokulya naye wali ku street asabiriza. Love ye kusumbuwa. Oli anoonya mwana gwe love ye kusumbuwa. Musajja akusumbuwa oli omusajja yamuleseewo. Okitegeera oba omusajja akusumbuwa oba oli afudde. Okiraba? Mukama amututa afuse namwandu. Muviira omusajja akumalako emirembe atuuse okuggisaawo obulamu bwo ofuna omulala si ye yekka Mukama gw'aba yatonda lwakubanga oba otya okugezaako ng'olowooza era ajja kubeerayo omu tebatutonda nga tufaanagana. Buli muntu alina emize gye. Try somewhere else other than taking your life. Obulamu kya muwendo. Olina okusigaza essuubi mu ggwe. Nze nali siinayo yadde hope nga simanyi nakumanya nti nno ndituuka eno gye ndi. Okitegeera kubanga sirinaayo anko wange, anti wange, maama wange, muganda wange yali alinye ku nnyonyi najja e Bungereza. Taliyo. Nze yasooka nali siina yadde hope nti ndituukayo naye natuuka nga tasiina yadde 10 naye Mukama yandeeta. So oba tumanye Mukama kikyakutegekera kuba nze we nali Saudi we nali Dubai as I've told you. Obusonde bwe nakola Saudi nabufunamu visa ya kyeyo ya Dubai. Ntuuka mu Dubai omulimu gwe nafuna akadde kamu omwezi. Kitegeera omulimu nga gunstressinga ne nsalawo ngute ne resigninga ne balemera passport yange. Sirina sente ate I had to pay them 1 month. Nali nina okubasasula sente muno bame passport yange we baayogera. Ne nnoonya sente we nazijja ne nzibawa. Neera ne passport ne bagiremera. Kati ne bandeka nga sina wa kusula nga abantu bansuza busuza sina wa kubeera sirina sente naye nga ate abantu bandaba ku social media nga banneegomba nga balowooza muna ali Dubai ajoga naye nga wa ne sente zandeeta e Bungereza nze simanya Mukama yantuusa atya wano. Simanya natuuka ntya wano kwegamba oba tomanyi Mukama kikyakutegekedde. Keep your hopes high. Eno wajja bantu tewajja bisolo osobola okujja naawe
tomanyi luzungu tomanyi kuwandiika tolina ssuubiri travelinga well body shaminga olaba nga gwe tasobola mu nsi eno mukwano mukama yakutonda alina plan. Ennaku zino eno okwetta kuyitiridde naddala mu ggwanga lyaffe erya Uganda okwetta kuyitiridde. Bano abaana abetta betta lwa mukwano abasinga mulimu abalenzi n'abawala ng'era bwe muwulidde muna nga nnyonnyola akatambi ke sigenda kaddamu kubanga kabadde very clear buli nga buli muntu yenna asobola okukawuliriza era n'akategeera bulungi nnyo. Nze I'm just giving my point of view as a person ng'engeri gye nderabamu bino ebintu. Ntwala okusaasira kwange eri family y'omugenzi nti bannange kibi nnyo ekyokufiirwako omwana wammwe omuto. Omwana wabadde atuukidde ekiseera eky'okuyamba abazadde bamufunemu batandika okukungula ku birungi omwana by'ayinza okuleeta kasukaali ngaako kasabbuuni maama wayina okuliira kanyama mwana wayina omugulira akagomesi omugulirayo ku buwigi ate omwana waafiiridde omwana waasaliddewo okwetta ebyo byonna ki byalaavu. Abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi learn to say no. Learn to say no. Yiga okugamba nedda. Learn to put a full stop on a situation. You as a person learn how to put a full stop on a situation, most especially when you see that situation is taking your life. Put a full stop on such a situation. Bw'olaba ng'ebintu bikusobako buli kimu olaba kiganye naddala mu abali mu relationship gikomye mu bunnambiro. You're losing nothing. Don't be so devoted to a person that is not your husband. Don't be devoted to a person that is not your wife. And either way ne wabanga is your wife ng'olaba nti your wife is not giving you that happiness you always dreamed of, you always wanted to have, leave her. You get someone else. Ojja funa omuntu omulala akuwa essanyu that you're looking for. Naye this kind of boyfriends and girlfriends totuuka ku ssa lyakwetta. If you see nti boyfriend gwoyina is taking you nowhere, cut the rope, run away. If you see the girlfriend you're having, you're not happy with her, duka ogenda otaasa obulamu. You'll find happiness somewhere else. Naye mmwe mubeera devoted to those people be babatawaanya bali mu kyali baana bato. You still have a lot to learn, you still have a lot to see. Nobeera ku oyo omuntu omu n'owaayo omutima gwo gwonna okukakkana ng'osazeewo okwetta olw'okubanga stress ekuyinze ne depression okuyinze. Yenze Sheila Adita yongereza katambi kaneeno nze wenkomye atanaba subscribing okwate ne kadde nga buli video na gye ntekayo ebeere kutuukako bulungi nnyo. Embagalanye.